ka message nangamba ndi kati bwe mawulire omuntu ababa anabakuba agankukube nakulire milioni omukaaga kyabuswavu naye oli ajja kuba ne mentality eyo ne bajjukire nti government esobola n'okwesamba nga bweyogedde ku mukulu oli bwali kati nti ebintu si birungi nnyo beetaga okubeera abeegendereza naye kakati abantu abamu balowooza nti oba oli awo amawulire tegenda makulu bwe twali twogera ku nsonga zino ez'ebweru w'eggwanga ebintu ebyabaddeyo eggulo n'entulo eziriyo kati tusobola okuziwa because waliwo avenue eyo ey'amawulire so ndowooza amakulu mangi mu mawulire gano okuba ndi gakola bulungi naye tufuna okutawanyizibwa naddala ng'okusinga kusibuka mu mateeka reforms zigenda mu maaso naddala ku nsonga y'ebyokulonda bwe babeerawo okulonda ffe abamu kubagamba tunayita mu kaseera kano wadde tulira kutegeeza bannayuganda tuba mu mbeera eyo eyeewuunya omuntu ayinza okwebuuza nti mateeka ki goyagala oba okutunuulira oba nsonga ki gozabadde okulembeza naddala mu nteekateeka eno ey'okuwaayo ebirowoozo eya reforms oba enongosereza mu mateeka ag'ebyokulonda ekintu ekyo nkyogerako n'ebyafaayo nti mu kulonda okuwedde kwa mirundi ebiri mirambirira tubadde twetaba wamu ne bannaffe aba civil society ebitongole by'obwannakyewa ne tufulumya ennongosereza ne tusuubira nti gavumenti yendiziwambaatidde n'eziteekawo ogezaako okuyamba ebyokulonda okutambula obulungi era kuli okwaggwa twagenda mu parliament ne bannaffe aba gavumenti ya America aba USAID ne tuwaayo ebirowoozo birungi ne tugenda ne mu electoral commission era ne tugenda nga sedu ekitongole ekyobwannakyewa ekinene ekyali kisinga okutunulira n'okugoberera ebyokulonda nekifulumya alipoota eyeetengeredde nituwaayo mu parliament nituwaayo mu kakiiko k'ebyokulonda nituwa n'ebitongole ebirala ebyensi yonna ebyali bisuubira biki ebyalikoleddwa naye kyannaku nti teri kumpi kyaggyibwamu era abantu kati abatandise kaweefuba oyo oluusi obatunulira n'obasaasira nange nze ndi omu ku baagala reforms zijje naye ekyokuba nti tezikolebwa mu ngeri bannayuganda gye bandizagaddemu kiba kyannaku ebirowoozo bingi tubyogerako buli muntu no n'abitegeera bulungi era n'omuntu wa bulijjo atali munnamateeka atali mu byabufuzi n'alabanga kyekisaanidde naye bwe kituuka eri ku bannaffe abateekateeka ne balaba nti ebiriimunsa ne babisuula mu kasero oba ne bafuuka kyesirikidde paka eddakiika esembayo ne banokulayo kamu nga bonogaani kati tukyusizza tukayita electoral commission ya Uganda kuva ku EC bateekako akantu kamu nola reforms z'otunuulira ne kooti zibadde ziwa buli musango gwadde begubeera mu kooti ogw'ebyokulonda nga kuba president nga kooti zijja ziwa ensala nga bateekamu ebyandikoleddwa n'ebyonna nga bibuusibwa amaaso n'olw'ensonga eyo kyannaku okulowooza ku kutambula olugendo olwo buli mulundi ngumende dda nti gy'olaga tojja kutuuka era nsaba mukama atukwatireko guno kibe ekimu ku kinandyagadde kibeerewo ddala kwe kuba nti mbisabyo okulonda kunaatera okutuuka mu myezi 3 egisembayo nga tewabaawo tteeka ppya lireetebwa oba nnongoosereza oba biragiro kibe nti buli agenda okwesimbawo amanye environment mwagenda okukolera nga yeri constant tekyuka osinga nga luli bwe twalaba ng'okulonda kutuukidde ddala electoral commission negamba abamalo temukozesa kamera zammwe temukuba ebifaananyi temukwata amaloboozi kuba abantu bajja kutya okulonda nga kirabika balina ekisuubira okukusibwa kuba tekyali mu mutima mulungi era twasimba nakakongo w'amaanyi nnyo okulanga abamawulire bakkirizibwa okukozesa kamera zaabwe naye n'ebitundu ebimu baalemesebwa kubanga bo tebaafuna mawulire gajja luvannyuma nti amawulire kati baddembe okukozesa so kiteekawo embeera y'obunkenke kiremesa emikutu gy'amawulire okweteekateeka obulungi ngamanyi afutawo tetujja kukozesa bifaananyi n'amaloboozi gava mu byakulonda so ekyo kintu kinene nnyo ekyokubiri weetaagawo budget egenda osasisteninga emikutu gy'amawulire gyonna ku mutendera ogw'ekyenkanyi kumpi mu ggwanga nga bwe baba bateekawo budget y'ebyokulonda kubaako okuwagira abamawulire kuba emikutu mingi Morris tegisobola nsimbi ezo zeetaagisa kutabaala bitundu by'enjawulo eby'eggwanga ng'osuza bannamawulire bo okubeewaza okukemebwa abeesimbyewo okubasuza obatambuza n'okubafuula kitundu ku bo oba kyetaaga nga ensimbi ezo tuzibalirira ne gavumenti nga tuwaayo embalirira bwe zikwatiddwamu
ng'omutemo ogwo gutegeerekeka mulambulukufu sigamba nti nze ngenda kulobinga nze ngenda kubasiteekako ebifaananyi byoli bona asobole okumpa ssente kwegamba embeera eyo nzibu nnyo n'oku insulatinga emikutu gy'amawulire gibe nga gikola mu ngeri ey'ekyenkanyi teriimu kyekubira era nga egiremwa giba givunaanibwa n'omusango ogwa kyekubira siga bugambe nti kuno omukutu gwa gundi era teri mulala ayogererako ng'ate mukutu license eyo UCC webe egikuwa nti you hold a license in public trust is a public good omukutu gw'amawulire gonna oguli mu Uganda era obuvunaanyizibwa obwo gye buli lwakuba kati tewali kugoberera kumala kulaba nti ono bamumye okwogera ku mukutu guno kyekikoleddwawo ani kalondoozi era kyova olaba ng'ogenda ku mukutu n'osasula eddakiika esembayo ne bagala tosobola kgendayo ekyokuna kwe kujja ebitongole ebikuuma ddembe amagye ne poliisi mu kulenga omulimu gw'amawulire ne bisalawo nti district intelligence RDC bagambye Ssempala bw'anayogera wano agenda kusasamaza abantu bumu zigenda kutulikira wano nga beefudde bakafulu ku bintu by'amawulire ne bamma omukisa abakugu nga Media Council of Uganda okola omulimu gwayo nga UCC kwega ebitongole ebyekikugu okola emirimu gyabyo kandi bibanga nabo bigoberera mu kizikiza mu kifaananyi ky'abali abeefudde nti bategeera nnyo ebyamawulire kwega ne ba kyetuyita securitization buli kya mawulire ne bakitunuulira ne galubindi ez'ebyokwerinda ez'ebyobufuzi nekiremesa omulimu nga mawulire weegali naye nga kifaananyi tegasobola kukola mulimu gwago kuteeka bakulembeze ku nninga kutunuulira manifesto zaabwe kugaa nti kati wano otulimbye kwega ogenda okwekanga nga omulamwa gw'amawulire gwe galina okukola mu biseera by'okulonda tetugufunye ekyo nsonga nkulu nnyo erina okuteekebwako essira eddene n'ekirala waliwo emisango egijizibwa ku bannamawulire mu biseera eby'okulonda kyetuyita electoral offences zetaaga giteekebweko essira ne desk oba department nga yo gigenda kuwozesebwa gigwe mangu nga okulonda bwe kuggwa amangu kuba bagamba mu tteeka lya wano mumanyi nti emisango gyonna egyeby'okulonda tegirina kusukka myezi 6 kati negidizibwa ku bannamawulire nga gyekuusa ku by'okulonda gibe nga mu biseera ebyo gyonna giba giwedde nga giwozesebwa okusinga bwe gutandika ne gumala emyaka 5 kiba kitegeeza nti wabaawo okusosola okulaba abaana n'ebyana kuba omugaso munnabyafuzi gwalina bisa by'okulonda gwe omugaso munnamawulire gwe yandibadde nagwo infact n'okusingawo kuba munnamawulire yaba ettaala yatambuza obubaka yasengejja ensonga n'ateeka ku nninga ekyo kikulu nnyo mwami Morris nakyo okulanga emisango egyo giwozesebwa mu biseera ebyanguwa n'ekisembayo butakuba bannamawulire ku nsolobotto okubalemesa okukola omulimu gwe mu ngeri ey'ekikugu okubatiisatiisa okubanyoola emikono okugamba nti kati bw'oteeka ekifaananyi ky'oli olukikyamu kyetaagawo embalirira accountability omukutu gukoze gutya mu biseera ebyo ebyokulonda mu bbanga eryo eggere kiteeke enninga ku mikutu gy'amawulire okuba professional okuempowalinga abamawulire baabwe nabo oteekateeka si kugamba nti gavumenti bwetetuwa essente tetujja kukola kino kuba the moment nti oyina license olukusa okuddukanya omukutu obuvunaanyizibwa obujja ne license bonna bukukakatako obutuukiriza ku lw'abantu abali abangi abakulaba abakuwuliriza kati toyinza kuba na nsonga yonna gy'owa ekulemesa kutuukiriza buvunaanyizibwa obwo kati ngaffe ze ensonga zitwatunulidde nga nkulu naye ey'abamawulire ey'ababy'okwerinda poliisi RDC diso magye okweyingiza mu mikutu gy'amawulire ne basikayo omuntu okubata nga tanayogera kintu kyonna ekyo kirina kuba electoral offences ennene nnyo ezigisaamu ne candidate ayinza okuba nga alina connection ku ekyo koyo omuntu agenze maaso n'okuba nti alemesezza munnamawulire okukola omulimu gw'obulungi oba omukutu gw'amawulire okukola omulimu gwagwo obulungi kubanga wano wolabira civility obugunjufu bw'abantu bisa by'okulonda abantu bagwa eddalu abantu bafuuka kirala bw'oba totaddewo mateeka malungi galambika ng'obudde bukyali buli omu n'agategeera namanya nti omuzannyo gw'ennyingira gulambikiddwa bwe guti ojja kwekanga nga tulonda ningira ovaamu nga wonna okotokedde busa twafunako challenge luli mu kulonda nti baateekayo nti bannamawulire tebagenda kukkirizibwa kamera bikiba biganye mu kukavalinga mu kulonda awo
musango n'ogenda mu kooti ate gusalibwa n'okulonda kuwedde. N'abalamuzi ababikola ndowooza nabo bwe badda mu buliri bwabwe beesekerera ayuguma nga balugu atakutte mutuba nga kiki ennakoze kino nga naye yeesekerera mu buswavu kuba baba bakimanyi kiri politically motivated okuleeta ensala ngeri time bad nga koga eri good for nothing nungi naye terina mugaso nga bagamba nti for academic purposes. Yes. Nti kati abanokola research be balisoma nti ensala eri bwetyo omulamuzi yawa arguments bweziti ate ngayo sabunafu bwa mulamuzi n'okubanga abantu bawadde empewo ebintu ebwe bityo otekawo timelines ku bintu ebimu kuba wabaawo kye tuyita overload oba case backlog nga bingi omulamuzi yenna nze nsasira buli mulamuzi ali mu Uganda buli mulamuzi bembaddeko nabo close otegeera nti abantu bano kumpi tebeebaka either awandika judgment ali ku ruling eri interim ayina emisango gye bamuwa buli ssaawa emipya nga gigi kyetuumye naba atasobola ne baga nti mpandika kati nsala zokka nga siwuliriza na kimutwalira obudde okumaliriza kumala emyaka 2 nga tanaba kubaako nga awandika nsala zagenda nga tazeemu kuwuliriza naye tekisoboka so bintu bingi ebyetaaga okutunuulira wano nze njogedde ku media perspective gye twagala kuba ensonga esinga okubeera enkulu nnyo byogamba nti electoral reforms zirina okukolebwa including okufuula obuwayiro obumu mu ssemateeka yaffe sacrosanct nga tebukwatibwako busibiddwa na njegere nti kakati Morris bonoweza emyaka 9 tosobola kudda mukalulu wadde mukalulu oba oli Ssempala ow'amawulire oba oli oyo waki ogenze n'ebisanja ebyo bw'olaba democracy zitambula Morris ne bannaffe kati abatulinaanye batandisa obikola Kenya wano singa tekyali ekyo singa ukulu tavuddeeko yakituufu yani badde kuba kyalina amaanyi akyalina embavu yali alina obwagazi Obama yali mu America bamusabaddemu yeesimbewo naga nti nyumiddwa obukulembeze bw'Amerika buno sinyumirwa nkintu naye era singa nsobola nandi esimbyewo kuba abantu bacyanjaga abandi naga naye etteeka America yesinga ffenna obunene ekintu ekyo kyali kikulu nnyo naye n'akyogera n'agamba nti naye neewunya abakulembeze mu Africa abafunye obugagga obutagambika naye nga bagamba abafunye ebitiibwa ebitagambika naye nga baganya okugenda n'abuuza tebanoonya njagala tusibule akadde katugenzeeko neyanziza Morris neyanzeege naye tulina n'omukisa nti poliisi bagigyeko obuyinza kooti mututongole obugaa nti kati yeewa olukusa abantu okukalakasa abantu okubaako kye boogera naye kyamazeemu amaanyi muganda nga omwogezi mwami Enanga bwe tuwagira yengaddamu naga nti era tulina obwayiro bwe tujja okukozesa kweganga gwe ogezaako kudduka ku mateeka kyusa wagire mani wabanga Wasano yakuvuddemu mani kizibu nno giwagira kubanga tetwangako kikopani biteni kubanga teri ku ntiko ya kimeza teri ku muntu bakwegamba bingi naye ssebo Enanga yagambye nti balina obuwayiro bwe bajja okweyambisa era okukola ebikolo byebimu badde bakola kooti bye yalamudde kwegamba gwe omutima gwo gw'okukkiririza gwakola bikolobero kuba tujja kuddamu tukolera ebitwere tukola kwegamba obanga kigala atawulira bagamba onatawamba lusooka muziba nnyinda aba tawunyiriza ate wamba talaba bulungi olina okwegendereza ennyo statements z'okola n'oba onookikola tokiteeka ku record kugamba abantu nti era ngenda kuddamu kikola so nga kooti yamaze okuwenda mulayayo nti bwoba ogenda kubaako enteekateeka okudemonstratinga tewetagala kusalwa poliisi wabula gitegeezeko butegeeza omutima gw'okutambulira ku mateeka ogwa ssemateeka oba ogutta neyanziza nnyo mwami Morris neyanziza nnyo BBS naye kangende nkola edduyiro nsobole nga 16 omwezi ogwokuna okwetaba mu Kabaka's birthday run ate njagala mpangule simanyi kirabo kiki bagaba nsaagala nnyo okwetaba bwetabi mu bintu njagala mpangule kati nze naawe tujja kuteekawo enteekateeka kunze naawe anaawangula atwala ki Morris tekewe emitwalo 5 wano era tugenda gyegabirira wano tujafuna gwe tuteekawo ku nsonga eyo azikuume esebo tusobole nkuwangule bulungi Morris neyanziza yakuwanguza kajanja kubanga nze mpagira maniyo wabale kuba ku Terefayina eyaffe tugenda buterevate mu nteekateeka ez'enjawulo ate ova ku Terefayina eyaffe ayi Katonda kuuma maaso moji.